mwana muwala Sumaiya yattiddwa mu Bukambwe. Mwana muwala Sumaiya myaka 15 yattiddwa mu Bukambwe mu lodge era nga yattiddwa boyfriend we. Byatandise bitya? Nga sinaba kuwambooza eno yonna mbadde nkusaba video gimpereka like. Like nga video ate mpe ndowooza mu comment section. Kakati no omwana oyo abadde abeera mu bitundu by'Embale Ennamakweekwe eyo. Omwana oyo abadde ayina emyaka 15 era nga abadde mu kibiina kya S2. Yakubiddwa essimu muganzi we oba boyfriend we ng'amuyita ajja amulabeko. Nno olwaleero boyfriend we teyasobodde kuba nti ate amutwala wuwe. Boyfriend ono yapangisiza kaloogi era nga kaloogi kano kayitibwa Grace Guest House gye yapangisiza era gye yayisa omwana ono. Omwana yavudde waka ewaabwe ewa maama we mbazadde be ku ssaawa z'abadde nga 4 ez'okumakya. Agenda sinka ne boyfriend we nti ayagala kumulabako ba having a good time nga bulijjo batera okuba nti ate bakikola. Wabula olunaku olwaleero kyataategedde nti olunaku lwagenda okusembayo okuba nti ate mulamu era ng'agenda kuttibwa omuntu gw'ayagala oba gw'ayita muganzi we. Yatuuse ku loogi eyo ssaawa zabadde nga 5. Yatuuse ku loogi ssaawa zabadde nga 5 wabula boyfriend we yamusooseeyo. Boyfriend yabadde yatuuse dda era olwedde nga yabbaze dda okupangisa room we bagenda okuba nti ate babeera. Baatuuseewo bulungi nnyo ne babeera bonna ne bakola omukwano gwabwe ng'abaagalana. Mwana myaka 15 amanyiddwa nga Sumaiya bint Idrisa. Sumaiya bint Idrisa abadde asoma S2. Baamaliriza okukola buli kimu. Omulenzi yatuze omwana, yamutuze n'amutta ssaako n'okumufumita ebiso era omuwala n'afa. Oluvannyuma lw'omuvubuka oyo okukola ekikolwa ekyo, omuvubuka yakutte essimu n'aweereza sisita w'oyo omuwala gwe yasse ebifaananyi n'amugamba nti muganda wammwe mufu. Teyakomye okwo n'aweereza ne maama w'omuwala message n'amugamba nti omuli eyo naye omwana wammwe yafudde dda era n'abaweereza n'ebifaananyi. Bwe yamaliriza n'akwata ekkubo n'adduka. Poliisi wano eno yatuuse nga bazadde bamaze okuba nti bategeeza poliisi nti waliwo obubaka obubaweereddwa ku ssimu zaabwe nti omwana waabwe attiddwa era badduse bukubirire. Ne bagenda okutuuka mu loogi basanze omwana muwala agalamidde ku buliri ng'ali mu kitaba ky'omusaayi ssaako ne piro okuba nti ate ejjuddemu omusaayi kuba ebiso yabiyisiza mu piro. Omulenzi yadduse. Ono poliisi yakutte nannyini kifo ekyo oba maneja w'ekifo ekyo kubanga bwe baatunuddeko mu CCTV cameras zalaze nga nannyini kifo ye yasoose okuba nti agendamu eyo room nga bano ababiri tebannaba kuyingiramu. So baamukutte asobola okuba nti ate ayambako poliisi mu kunoonyereza. Wabula eky'omukisa omubi omulenzi tannaba kuba nti ate akwatibwa era nga yadduse nakati tannaba kuba nti ate alabwako. Naye ekisinga okwewuunyisa ku mulenzi ono nakati akyaweereza bazadde b'omwana ono message ezibatiisatiisa. Tewali ayimanyi kigendero lwaki omuvubuka ono yakoze ekikolwa ekyo ky'okutta omwana oyo gw'abadde ayita girlfriend we. Teri amanyi. Naye ng'omwana yabadde wa myaka 15 era ng'asoma S2. Ekikolwa ekyo kyabaddewo wali eri mu bitundu by'Embale mu kitundu kimanyiddwa nga Nnamakweekwe. Yes, Nnamakweekwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwana myaka 15. Abazadde mwongere nnyo okuba nti muteeka abaana bammwe mu ssaala. Nandibagambye nti mwongere nnyo okukuuma abaana bammwe naye munange obukuumi tebumala. Simanyi engeri gy'oyinza kukuumamu mwana. Kubanga ne abaana abemulaba abaana b'abagagga be bazimbira mu bikomera bamala ne bafuna obuzibu oba bamala ne bafuna embuto. Kwegamba oyinza okutangira omwana okufuna olubuto ate munange n'afiirwa bulamu. Mwongere gy'asse kuteeka abaana bammwe mu ssaala kubanga essaala bwe bukuumi obusinga. Okukwata omwana wo n'omuteeka mu ssaala bwe bukuumi obusinga. Omwana togenda kumukuumira mu nnyumba kumuggalira, togenda muggalira mu kikomera, togenda mukola biki nedda. Naddala nga mwana bwa buwala. Abavubuka bajja kumukwana, abasajja bajja kumukwana, ebikomo bingi ajja kubiyitamu.
nekyo olina okukola ekintu kimu kumuteeka mu ssaala zo Mukama Katonda asobola okuba nti ate amukuuma oba amukuumira. Mwana w'abandi wuyo agenze kufiirwa bulamu ng'omuntu amusse amutuusizza ku kikolwa ekyo ye boyfriend gwe abadde ayagala. Ekisinga okukwasa ennaku nti yamuttidde mu loogi. Kati abantu abasinga banenyezza omwana ono okuba nti ate ku myaka gy'aliko lwaki yafiiridde mu loogi n'omuvubuka. Myaka 15 abantu abasinga nga baagumusalidde. Naye abaana abawala balimbibwa bituuseewo. Naawe bennyini abanenya omwana ono akyemanyi nti abasinga ku mmwe bali babatutteko mu ebyo ebifo ate nga bibatwaliddwayo baagalwa bammwe. So omuntu obanga omwagala osobola okugumirira buli kintu kyonna. Olaba omukyala asobola okuba nti ayagala omusajja n'asalawo basole ku mukeeka olwalaavu. Naye ate olwo omwana omuto myaka sayizi eyo olwo musuubira kukola ki? Oba okitegeera ekintu ezo. So kitalo nnyo kitalo ddala ekya Sumaiya eyattiddwa muganzi we wabula omuvubuka oyo tannaba kuba nti ate akwatibwa era akyanoonyezebwa poliisi. Akyanoonyezebwa poliisi era amannya ge tegamanyikiddwa. Tamanyikiddwa mannya. Ekisinga okwewuunyisa akyaweereza famire y'omuwala oba kubatiisatiisa. Tewali amanyi kigendererwa kya muvubuka ono lwaki yakoze ekikolwa ekyo ky'okutta omwana w'abandi gw'abadde ayita girlfriend we teryamanyi. Teryamanyi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Abazadde mukuuma abaana naye musinge kubateeka mu ssaala. Essaala bwe bukuumi obusinga eri abaana. Tewali kirala. Tolina kyogenda kukola kirala kyonna. Wabula omwana olina mmuteeka mu ki? Olina mmuteeka mu ssaala zo kyekyoka. Mbaagala nnyo mbeere bulungi. Peace and love.